njagala olabe ate n'oli newe yaleeta ssente laba firimu. Mukyala yinginiya baali wano ogenda okwerekereza akadaali Kampala ogenda okwowolera. Yesooke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiyiseewo. Bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna bannayuganda. Bannaffe abakyotera film production be bakuzanyira firimu nga Kibaate, Kawanga ne Kateesigwa. Kaakati babwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ne mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu. Musobola okujja mu Kyotera film production ate nga woofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute, oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 omanye ebisinga okukyotera film production. Naawe kennyini ayagala okubanga ozuula ekitone n'okukizuukusa ekyokuzanya firimu. Bakwawodde mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abaagala okuleka nti muzuukusa ebitone byammwe ebyokuzanya sinema, mujje babayigirize ate nammwe mubenga mukuguka mu byokuzanya sinema. Entandikwa egenda maaso ate nete era nga Duncan Digital Studios tutandika butandisa ate nete era nga sagala bakunyumiriza onyumereza Buwambo Boys ekyali ntandikwa film egenda maaso ate nete Kyotera film production tutandikiddewo mu bulambalamba eno sagala bakunyumiriza onyumereza. Eno nemanyikiddwa nga Ndokose Eddogo. Eddogo agamba alyamuse alivuddemu nga bagamba ni firimu eno yanjawulo era bagiweereza eri abavubuka bonna abayise mu bintu bingi ebisoomooza naye nga bakugamba ni Katonda likubo lyoka erikutuusa ku buwanguzi. Efirimu by Duncan Kataala Mwesijje Alex ekyali ntandikwa Duncan Kataala yagikuwandiikira so nga Kyomuhendo Angela costume designer. Bagamba Duncan Kataala Taddoba ye director ate nga Ronald Omusiru n'asirwalira mu location zi. Duncan Kataala yakoze ku editing ne visual effects. Kaakano tugenda kusinkana Okiria Ronald omuli Mwesijje Alex ng'akwerezanga Kalyama. Tutandika butandise egenda maaso. Mwanja Stephen Juju Jajja Juju Kyomuhendo Angel ono ng'agenda kuzanyiranga Afande ekyatandika. Duncan Kataala nga kuzanyiranga Amoni mu firimu ye y'omulembe. Tutandise Kidde Esiterewo naye ng'akwerezanga Jajja Omulaguzi. Mutyaba Alex ng'akwerezanga Kayongo ekyatandika butandise egenda maaso. Ronald Omusiru nga naye tugenda mulako mu firimu yaffe etandika. Sente bakoze ki? Sente bazikoze ki? Gwebyo byogera oli mu amagezi. Sente mama, sente mwawe mama, sente bazibbye bandaga. Ate ovanga ku muntu akabanga akulagadde entofumula 2 aba alumiddwa. Sente bazintutte. Sente bannange nga zivudde wala. Sente abadde azijja mu mata. Sente zibadde ziva mu mata. Apana mwana gwe kyonkoze sikirabanga onzise busi bannange mwana gwe lwaki onkoze ekintu ekyo. Firimu egenda maaso. Njagala olabe afa afa mama eje bayita pressure eri waggulu. Pressure eriyinje ndabawo ogulaba ne kugenda bwe guti. Kati waliwo atandise okulaga ettaka eritundwa ebijja tubitwalira ebijja kawuwu kabalekerawo bikuba akawugula owete mpaka wano. Kati sente tugende wa chairman nga mugambe wa chairman gye watasasulira byonna njabikola. Endagaano zoono ziyagirira zonna ziranye agamba buli kimu weekiri. Endagaano kwe yagulira bisigadde byonna. Saagala kumanya sawa eno ndeso omuguzi wali. Kati wetwogerera ono yali amuwa sente ze yamugamba nti ettaka weriba biganye lyatwala. Kati baleese omuguzi ettaka litundibwe
n'omugagga kubanga ono okumanya bannange ono omwami inginiya mulalu muzibu bwe bamuwa ssente mu kifo ky'okugenda akola omulimu asasule n'amabanja agamuli mu bulago ye yagenda kusanyuka anti abasinga bagamba nti obudde obw'okusanyuka obutuufu tebuliiwo sanyukira wonna bw'olabidde naawe nkubanjayo nezaaluli mu butuufu ebintu bya bbeeyi kati waliwo azza okunywa nina kintu kibampanga kyabwereere temazeeko ngenda kukusasula sente zo leero ngenda zikuwa nabireke biri ebyogira leeta buleesi sente bando sente diri wono ye lwaki buli mwavu afuna akasente alowooza kusanyuka oba abagagga abaasuubira kola projects ndala enyama mutuufa ono abadde ali ludde okulya kanyama kyasooka olowoozaako ekyo ayo soko june tewali kasoda kakati oli wasigala omumanjayo balansi yo sente ezo munnange musajja mukulu ng'awaayo ezo kakati kasente ng'awaayo akasente njagumulya olunaddako firimu egenda maaso njagala olabe weetegereze ezakulu kwangu naye nga neeyanzizza nga yeebaza gende wayi kati eyakola sente zimbira nyumba oba sente zazikwata nazikuwa yamanyi embeera ekwawo omugagga n'atunulanga eyakadduka ku kitanda naye wambuuza laba obubako bako kanali njagala nkulagirira atamanyi wowe mwana gwe wanzita munnange muzimbi gwe wandagirira wowe wulira baba bata yakamente n'ebibatu nebibabuukirira sente zivudde mu mata banesente z'amata tezikuŋŋaanyizika sente zentunze mu mata ongirako obusente butini nnyo sente zaali zaava mu mata avuze amata naye nno okubeera mu sayizi eyo si bwakyagala naye kukola nnyo omusana gwokeza mwami ono n'akenenuka naggwawo okuyingirijja kubanga sente azikutte n'ozima si bwe kiri kaakano tugenda okuva eyo mwana muwala yuno kati abagenda nga tassanga olulenzi munange twafunye ekizibu muna esente bazibbye baba bamubbye esente bamuwadde esente nga zagenda kuzimba nnyumba sente ne bazibba era nzenna nange wendi sinaamuwadde so baatubbye nnyo bambi ekyewuunyisa gwakaabira ye mubbi firimu egenda maaso ekintu ky'okubba kitegeeza kutwala ne batalaba atutte ninamu ku busente munaye kambeeko kyenkuba bukuyambeyo n'amuwaayo amuwadde mwana mula yawulira ekyo kikolebwa kuba nti munaye nkwagala kyobulaba mba nkuwaayo ebale nnyo ate kiki gulowooza ti nti nange nkibuuza gwe kano kako kati n'akwata n'essimu n'amuwa amuwadde essimu yiyo mumpadde essimu njigulidde bannange webale nnyo webalira eddala gulidde ebyo nange kalwakuba nti mutuufu onfaako kaakati munnange bwe tuva eyo nga tutuukirako wa musajja mukulu yatuukira waani jjajja mukwata nsasi ya mwamba ogiraba mwe muli amaanyi g'amayembe gonna ono nno gwe bayita esiterewo kidde oligino nemuzi ebijja bisamba byasamba nebijja bisamba obadde ogamba otya kati ng'asooka mbuuza kyekiro nawa sente zange banzimbi nga mugajjajja nafuna ekizibu sente baziba omuntu gwe nawa sente agenda amuzimbira ennyumba bazimubbako kati abazitwala simanyi kye tuliko jjajja yonna oba tubakwate njagala jjajja onnyambe mu ngeri yonna esoboka oba abantu abo basobola okwatika omutego gukola bulungi gukola buki nkola bulungi efirimu egenda maaso waba agize egize bwati agize obaki ogera muntu walinnye kati nga mga ngenda kuwa eddagala naye guli muteego gwennyini ng'osanze ndi mukutendeeza yamugamba osanze ndi mukuyimbira bajjajja era njagala bassa bannawulidde bategese ebivulu nange ngendeko mu kivulu tewali nkumanyi kati kyoba okola nze ngenda kuwa eddagala
guno gwe muche bayita omuteegu gujja kubateegula buteeguzi yamuganya ulabe ababbi we babadde ja kubula ng'ogukubyewo naye kakitegeeza nti ebizibu bijja okutandikira ng'ababbye sente ngo bakolaki kati ng'amulaga enkola nga bw'erina okuba mu butuufu bwagwo ogenda ne guva ebululi ne gubeera ogwakabi akikola bwoti ogulabye ng'amugakwata muteego yeja njja kwebaza kaliwaitabu kati ng'amugamba nti omuteego guugwo ng'agutwala kati ogenda otuuka ewaka naggaga akomawo jjukira ava naye kutunda ttaka lyani lya Kalyama kubanga abanja Kalyama kati ate ogenda otuuka ewaka mukazi we ali mu nnaku simanyi bwenkyogera munange simanyi bwenkyogera mwami naye omwana yabadde ne miliyoni 35 ng'agenda kuzimba sente naawe bulijjo obeera ano n'otubamoni kati amonike bamubbe bulijjo abaana bange bwekugambako kino kiri ng'ogamba ebyana bye ebyana byo kati naye kokitegere ndi owo bulijjo bazaala gwana bagubbye ago maka asiri wala anoyogera ozanya okutegeeragana tewali nvumira mwana wange kulwokuba omwana wange yajja n'omwana okujja mu bufumbo buno kati ate newe yali ajja mu bufumbo yasangamu abaana ne tudda gwe bawadde essimu ali ku muzuuli mwana muwala ali ku muzuuli bamuwadde essimu akomawo ono nno ye Muula mukyala wa Kalyama buli lunaku atunulanga amagomba agasamye ebyokulya tewali obwavu bweyongedde okuluma amaka gano bulinga obuli kasowerera kale nange gyempise badde nfunyeyo akasanvu naye oba mbawe njeteyo 3 tuyiye kantandikiro mwana muwala ng'aleetayo amaka bwe gato ssebo gyegali ng'emmere temumanyani ayina buvunaanyizibwa bwayo mwerabira awo nga leero oli aguze ono aguze oli aguze byakweyiya nga bw'obimanyi ne kayitawo firimu egenda maaso mwendi ebizibuzibu bintwala kaakano tuba tuli awo nga bw'ogawulidde banne nga tuwulidde amawulire amazibu ab'olugambo ow'olugambo atambulirayo nga n'amabeere tagabisse tatannaaka ekyatuuse ku tatannaaka banne nga kijjobi nga mugamu n'essente bamuwa ssente wano ssente nga zakuzimba ababbi bazinonye mu nnyumba era ababbi bakuno sima kye tugenda kukola wano nze mbadde yatugende wanna abakyala abeeko kyatuyamba kaakano ono wuuno huwayi gwe kiki tabuki mama byangase maama nze sikyabitegeera kyonna kyoli nkiraba yamuga embeera ekunyiga manye kati nagenze eyo bajjajja ne baŋŋamba kati nga tabulirako maama we nga we yagenze mu bajjajja ne bamuwa omuteego ono gyange gyegi mbu simanyi bagambye bakyali bange banziba ate simanyi ntwala omuteego kati simanyi yampadde kati kalinga keyanoze ku kimwanya awo bakuwa omuti nagwo nga togwesiga kyokka agamba nti omuti gw'amaanyi kyokka omuti bagumugambe mbu gw'amaanyi naye yagutunulidde nga gutunulanga obunafu osanga ke kakubbye n'okubba obati lwaki yamugamba oyo mukwano gwe gw'otambula naye osimanyi ronadi omusiru oyo miyembe omuntu banange emiyembe banaye mwabaza emiyembe gwe abajja asugumbiza wantama olabika gowabbye n'omwana kajja kayita olutwe kalinga ennyondo uzuzo matwala eri enkobogo ronadi omusiru bamutwala nga fala ne bujjanga bwewunyeza bamutwala nga fala kumanyera ne bwereeta ng'olaba nyini mujja bweyogereza ku mwana ngwe buvaako ebizibu ebimuluma kaka tugenda okudda eno naaka anje oli muyala endewo onono ye naaka muwala wakalya naakawaayo olukumi onaafuna ale nnyo akasenga enjala ekaluma ovanga ku njala okuluma nekutuula nemmumiro ng'eddoboozi tosobola kulyogera bulungi wabulako kankoledde olw'enso mbadde mwavu nduvu nga siinaamu kati ababazaddiru baabano
bagaggawadde bano bayavuwadde kyekitambula mwana mwana binginiya ebyayinginiya tebitegerekeka sente ze mwana sente bazibba ate ke twali tusibidde amakanda kati kirabise nga yinginiya atajja tusasula n'emirimu gyayimiridde mwana wabaawo ekiro mwana mututaase ennaku zino mutunulanga abatali bapoosi mukwale kasente mulyeko sibu niwowayo kasente awo bagagga bananga obeera ku kyalo nga waliwo omuntu atayinza gaba mutwalo naye owanga byebiri leka naawe lwale gaba n'omusajja atugambye tugabanire wamu ate ayagala kweddiza wekka laleere efirimu egenda maaso munange katugenda okudda niyitawo lwaki muleta fujjo wano wama ono mwana yadde kuddemu wange twaleri naawe byakulesa lwamalawomugizi zejasina musanze nemusabulirawo enyondo wano twamapesa gabadde gakola yakubye munne yamusanze n'omukazi ate nga banyumya bunyumya kati yatidde ekiddako yamukubiddewo ng'ekiddako tekinnaba kati waliwo aleese emisango bannange sente ng'ozijje wala ku mirimu egifaanana ng'okusima tooyi sente bazibbye agenze mu balogo wunaze ne ku poliisi kyokka eno najja olaga oba okozesa sente kyekizibu ekiri mu kubba mutuufu naali buyambi naye ate embwa ezibaddewo embwa twaziwere kati yasaba babe nga baleeta embwa kati ate embwa zagenze Masaka naye yamugamba bafune embwa bagende bawunyirize buli obubwa bukonga olusu balina embwa ezikonga olusu nga ababbi basobola bafefeta mpaka gye bali yamugamba wandibadde onyamba wakute banene abatemudde abantu yamugambye sebo balinawo simanyi busimanyi bujamani sepadi buli bwakabi ogenda kwetawa kati sookweta emitwalo 3 tulete German Shepherd enkambwe afande kati ababbi tunabakwata bati ababbi miliyoni 3.5 okusaba mitwalo 3 weekokota pita sente tulete German Shepherd ajabba Shepherd simanyi naye embwa zinaakola nga bwogambye ogenda tuwamu essaawa wange efirimu egenda maaso munange musajja mukulu yuno nonya wentandikira awulira ebizibu byamukedde tamanyina watuufu wakutandikira naye omanyi togwamu maanyi ono yamugamba amanyi tegakuggwamu manyi gwe nnyinza yamuganze nina omusajja gwemumanyi oli taloga n'ayambibwa musawo muganda omusajja oli musawo mu kugubana ab'amayembe ajja kuwe kumpuli omusajja ova kuguna omutala gwe kasita ova kuguna omutala okudda kugulya omutala ogwaba omusajja oyo ogwaba essingo kolerako ebizibu oli omusajja talina kizibu kyanasobola kayera n'amaliza ng'akubbye ne munanga ababbi baba bangi omusajja ayinza okuba gw'oŋŋamba si mutuufu naye yankolerako nze kati yamugamba nze ejjukire banziba embuzi yange bagikwatira mu lufula ssebo bagiyiza n'eddiba lyakwo obuzibu buliwo simanyi na kumanya ligenze n'esente ne transport yennyini antuuse singo simulaba toddawo kutuula musajja bannaawe mu byagundi bali abasajja bakola abasajja abeesiga eddogo lyabwe osasula ebibyo biteredde tukendaba nga nkoma ninkubula ebyo mbabivuddeyo tugenda maaso musajja wattu ng'ayita watambula ayolekere ebintu si byangu okutwaliza wamu tugenda maaso ne firimu yaffe era twagala kubanga tumanya ludda gye biggwera ne sinema inginiya aliko luddawo omwami yeetooloddemu agenza oba mu mmwanyi eyo anti mbadde nzize nga mbadde nva kaakano ono abuuza bayinginiya avaawa tuyambako okunoonyereza nga mbadde nzize tulabe nga zibaako ekizinonyerezanonyerezaako tufune bwe tutandikira babadde baagala kuleeta German Shepherd embwa ziri ezikonga olusu
balabe oba abantu abajja wano ne bazireeta bagambye bagenda muwa German Shepherd naye ndaba nga bamuwadde Tororo Shepherd kubanga embwa nga bazireese baziga ono yayiwa mukene mu kifo ky'okonga olusu lw'ababbi zaakonga lusu lwa mukene tezandidde kyaggulo kuza lakini yakasamba olusamba otumanyiko oyo bakubye musirikale wa polisi kwa nini yomempiga huyu afande wacha wetu tumesika ukawa we kuja lakini tuze for investigation and you are busy beating an officer. Did you realize that you've just beaten the office of the law? Apana zembade manyi, this is a German Shepherd. Stop calling it a Tororo Shepherd. Musirikale goitembwa, that is an officer, is not a dog. You come. Tumesika huyo hawa. We kuja. Tutapeleka huyo kwa popi. Pana ngapane mtu alina bwerere kati atagwe bazzo kuyamba. Ono mukazi yo basabuda afande era temanyo liru baba bukiridde nnyo. Onyereza kusababu lakini bamalaga zamba ugamba musimanya asambye umbwa. Kasambye bubwa. Bani yeze asambye bubwa kumbe yeme situlu abuyita bubwa. Banange. Manyira chimayo mukazi oji. Ono mukazi okubya basirikale musirikale kukabila ku duty is not a user thing by the way. Sasa tumetaka upe tupeleke huyo huko. Ngukole statement. Twagala tugende ku police statement ajikole ku wakati. Songeyo mukazi. Ensonga nkuru nnyo you can't beat an office of the law just like that and the officer cry away. Back in action. Wewa. Wange wewa baba. Wewe bali kutenda. Hotelezo tuse baba. Jajja. Jajja. Mwe balukola n'okuuma. Manyi. Kakati muzukulu nnyo mu mbuga muno. Wayi ekintu kino nkulaba. Budde bungi. Mbadde mutera ngo. Mbadde ndija mu mbuga muno nga mwendi. Kongozi. Ate namwe n'abakola. Olwaleero nsonga ki? Ulira jajja. Tulese. Jajja ensongero. Twagala tukuba akasente. Tulina akasente ke twakuba. Egange. Ogamba ensonga. Kati akasente wokakuba ate otya buti. Akasente twakakubako kawera jajja. Naye tuli mu kweraliikirira. Tufuna ebirooto ebyebiyobyo. Tuloota tulwadde ebiyobyo. Kati jajja nga tetwagala. Jajja simanyi olumu nti anosula mu buli nnyala sula mu kasolya. Njagala mbe nga neebaka jajja mbe n'emirembe gyange. Akasente kano tekabanga akasente wali ogwo gwe twakabbako atambula. Bwabanga gye twakabba atambula jajja bamusiba amagulu aleme kuddamu kutambula dde okulaba ekkuba erimutwala ku musawo yenna. Leeta obuuma. Teekawo obuuma bulaba. Jajja lubaale bannange lubaale bw'aba tataddewo ku ssente talaba. Obiraba. Kati nga mugakwata. Tiwabula abasi. Olufundu kwa bano basawo. Oyo nkwadde lubowa. Abowe. Abaagala okuleeta okulemesa. Era ng'oyogera ebigambo. Kati njagala ogenda oyogera ebigambo bino. Munya. Gwe nnyini bajjajja mubenga munyamba. Oyo ayagala ogenda okutambula simanyi okuntambulira ku kasente ke nakuba mu mukwata amagulu atunuladde gy'ava. Buli wagezaako okulowooza ekyokundoga aziba amaaso afune n'endali. Kumi obukola ki? Ekyo obe ng'otambula obweza bube bw'ojjo. Firimu egenda otaddewo mmeka? Ongambe mwakuba akasente onjawulizaako otutono otyo. Sebo jajja ayinamu oluleekereeke. Kaakati bwe tuve twasibira wa. Baabano bali mu kifo ekidigidirwamu. Akenge kawulidde. Leeta. Wulira ekigudde mu bbaala. Ronald omusiru yeesiruwalira. Jukira baaba wa ku ssente. Bali ababba si bakodo bagaba. Firimu egenda maaso. Bakanira obuloddo bwa walagi.
bali mukaanira buloddo bwa walagi nze ku mwenge nkabuka toddamu kukwata ku mwenge gwange oba njagaza obulamu neddemi toddamu gukwata okusiza wano ogirosire wano wafulo kaakano bwe tuve twasibira ewa jjajja sebo omugagga yakwata ekkubo najja yatuukira ddala najja naani ne inginiya yaguba ebizibu bimuli bubirengera bwatunula jjajja twagala sente ezo sente zaffe ezabbibwa jjajja obe ng'afazaali teri kisa buli eyali afe bufi twagala buli eyabba sente eyazikwatako eyaziryako firimu yiino baffe n'omuzimu gwebaka obutazuukuka abaluga abakola tebasaba sente nnyingi 2,000 baagala buli eyalya ku sente afe 2,000 abayi baba namba ganze ndi womunonye eki munange jjajja tunona buyambi ababba sente z'amatiriyo nze jjajja obuyambi bwe nnoonya sente baba zibba baba zirya bakiki naye buli eyali akaafe bufi ekyo tewali tabbo okay Yajja kwe woy ura kintu abayi baba nze jibuluba wanze ndi wano embeera ye mulimu lubowa yaze nambagano nye lubowa oli nambaga mukazi nga womanyiira ebyabaami omukyala yasooka olingeza alabe banonye eki kati mukyala nambaga ageze n'aleeta lubowa bonna bali ku mutwe gumu kwe batagalira yoba olaba otuni olaba amaaso wuyo batte baffe mwagala mirambo temwagala mulamu n'omu naye temusobya eddagala lino wendi bawa we mulisobya temutwekwasanga ekintu kino mukitegere nga bwe nkibagamba omukongozi agenda bafunira nawunu awunuune naye nawunu buli wanaalaga nawunu gwe totya bamugumu kyogamba byegamba tobitegeera mwagenza okugamba baffe nga muga wano baffe kyogera kyekikola simanyi otula weetiiya yagala kuyisa ekizoosi totuyisiza omwosi yabalaamira n'abakkaatiriza obutasobya ddagala kikulu bannange haya basi efirimu egenda maaso abayi ono ngaazitowa bulala babawulira ne babaawula ono abadde azitowanga mugugu manyi oyo abo wajjajja omunene oba bakooyera onowulira langa atambudde olugendo ani muzukulu agame nakumanyira nje mukongozi mwagala ddagala lyakuyimukiza asi kirina buzibu tugenda bakolako bulungi oba nga bamaze baga
temugezeeko obutalisobya nalisobya kakali abagamba byonna nga ebigambiddwa nange sinza genda maaso nakukola nsobi wabula kyemulina okuleka kandi mukola kyabutasobya ddagala mukwate bakuwa eddagala wadde toyina sente nekakasa nti odda bwotodda oba oleese buzibu kasita tokomawo oba oleese tagali kati oluvanyuma inginiya kiki mwana abasajja banziba nga bakola bubi bintu byesiba bwavu bunuma eka teri kyakulya agenda buli omuntu ena amukaabira ennaku ye wakiguddeko ogumira muganda wange bambi ng'olabye n'ebizibu ennaku zino miliyoni 35 sente nyingi emanyi nginiya n'agamba inginiya kasooka kwekozesa nze njagadde enkuweyo kesatu ku sente ziri z'obanja bamuddiza kuze bamubbaku firimu egenda maaso ekyabadde mu ssabo buli yalya ku sente akole ki biggwerawa amuwaddeyo esatu ebizibu bimuli bubi abaye bagabagaba ku sente wano wetujja okutandikira walibawo ekitundu ekyokubiri ekizze naye nga tubaga mwena abataba firimu ku ssimu tubagala nnyo gende maaso n'okusubscribinga ku YouTube channel eno ate tewerabire okubanga onyiga notification bell tubagala nnyo abatuwagira mu Uganda era sa Mukama Katonda abenga bankuumira